Omukyala yenna eyakuzibwa era n'atuuzibwa ng'ogenda mu bufumbo oba ng'agenda mu bufumbo bwe anyumirwa omusajja we oba omwami we yenna gw'aba afumbiddwa anti abeera n'ekisenge ekiggumivu. Ekisenge ekiggumivu kye kitya oba ekisenge ekiggumivu kye kiriwa? Ekisenge ekiggumivu eky'omukyala kibeeramu n'ebintu si bingi, mubeeramu ebintu bitonotono era ng'ebintu ebyo ku bibeera mu kisenge ky'omukyala omuggumivu mulina okubaamu kye tuyita obutiiti. Mugamba muti abaagalwa abalungi abeekuumira ku Senga 5256 mbaaniriza mwenna abapya temweraba subscribinga kwegatta ku channel yaffe eno ate mmwe abakadde nammwe mwebale kwekuumira kuba nsiima nnyo buli wenteekayo ka vidiyo ne mudduka buddusi. Mbaagala nnyo era nsiimira ddala. Gwe wenna ali eryo n'osanga vidiyo eno yonna gy'oba ogisanze ojja buzi ku YouTube n'oteekamu Senga 5256 ojja kuba otuuka butereevu ku channel yaffe. Olwaleero njagala kugabanako nammwe ku ki? Njagala kubabuulira omugaso gw'obutiiti mu maka, omugaso gw'obutiiti mu bufumbo, amakulu g'obutiiti ku mukyala omufumbo, amakulu g'obutiiti mu kisenge ky'abafumbo. Obutiiti erinnya eryo ppanvu liggwaayo nti obutiitiibya omwami naye lisalibwako ne liyitibwa nti obutiiti. So njagala twogere ku butiiti. Ensangi zino abakyala bangi tebakyayambala butiiti ate nga n'abaami tebakyabufaako naye sijja banenya tebamanyi mugaso gwabwo, tebabutegeera ate tebaatuuzibwa ate era tebaabuulirirwa. Naye omwami yenna eyabuulirirwa ayagala nnyo obutiiti. Nabagambye nti omukyala eyatuuzibwa obutiiti kye kimu ku birina okusooka mu nsawo yo gw'agenda mu bufumbo. Ate n'ekirala kye njagala okubagamba, obutiiti kyambalo ky'omukyala eky'omu kisenge. Nkiddamu, obutiiti kyambalo kya mu kisenge. Naye ensangi zino abaana abawala mwambala obutiiti n'omusanga ng'akutamye ayoza bwonna buli bweru, n'omusanga nga aba ayina gy'ali atudde ku booda ayina gy'alaga ayambadde empale ye ya jjiini, obutiiti bwonna butambulira wabweru. Bannange obutiiti kyambalo kya mu kisenge, si kyambalo ky'oyambala n'ogenda ng'oli otambuza nti buli muntu akirabe. Nedda bamikwano, kino kyakwewunda kyo eri omwami wo. Mumpulidde? Obutiiti buno eno bukolebwa mu langi enjeru, naye langi eyo enjeru etegeeza ki? Langi enjeru bajjajjaffe baalonda langi enjeru nga we kiri nti ekintu ekyeru kye kiraga obuyonjo bwa buli muntu oba obuyonjo ku muntu, ate ng'obuyonjo kintu kikulu mu maka. So obutiiti obwo bwakolebwanga mu langi enjeru ne butobekebwamu langi eya bbulu. Ate nga bbulu ono gwe baateekangamu teyabeeranga mungi oba gwe bateekamu taba mungi. Bajjajjaffe kwe baasinziira okutobekamu langi eno eya bbulu baagobereranga nnyo enzikiriza y'ennono. Waliwo empewo za Buganda eziroboozebwa nti za nkizo nnyo mu maka. Mbagambye nti waliwo empewo za Buganda eziroboozebwa nti za nkizo nnyo mu maka, so saagala mukitwale nti empewo. Tuli kwogera ku butiiti. Njagala nnambulule obutiiti muntegeere bulungi. Empewo zino eziroboozebwa okubeera nga za nkizo mu maka ngambye mu Buganda. Okugeza empewo ya Mukasa. Empewo ya Mukasa eyo yeegambibwa nti yakuzaala. Ne wabeerawo empewo ya Musoke, eyo yo nga ya mukwano. Kati obutiiti bwaffe buno bubeera mu nnamba nga za nsobi. Wabeera babutobekamu obwo bwa bbulu, bwaba buteekamu tebateekamu nti 6, bateekamu 7, ne bateekamu 9, ne bateekamu 11, bwe batyo. Ennamba ezo ez'ensobi ze bateekamu. Ate ekyo nga kyo kitegeeza oba bo balowooza kitegeeza nti omukwano mu maka tegwenkanankana. Omukwano mu maka wabeerawo
we gulinnya ne gusinga ogwa munne. Katugambe bulinza okukya ng'omukyala y'alina omukwano omungi ennyo, oba ne bukya ng'omwami y'alina omukwano omungi ennyo. Kyekyabateesangamu obuntu obwo oba obutiiti obwo ne babuteekamu mu nsobi, ne batateekamu nti nnya 2 6. So baabutobekanga bwe batyo. Wabula buli kaseera akabaawo, wabula buli kaseera wabaawo, mbadde mbagamba wabaawo akiza omukwano ku munne. Tewaliwo abeera asingako munne omukwano, y'ensonga eyatebesangamu obuntu obwo obutiiti ne babuteekamu nga ennamba za nsobi. Obutiiti buno bwawangibwangamu omukisa, omukyala n'abeera nga wa mukisa. Abakyala njagala mbabbireko, mubeerawo ne munoonya amazzi ne munoonya ne mutafaayo kunoonya mukisa. Omukyala yenna alina omukisa, ye mukyala aweebwa, ye mukyala gw'osanga ng'omwami asobola okwegatta naawe n'akeera ku makya n'aggulira emmotoka gwe n'ogamba nti owooma. Yesu oba owooma kubanga weetaaga okuwooma, naye nga n'omukisa oguyina. Mumpulira? So obutiiti buno baabuwangangamu omukisa kubanga mu Buganda tulina eddagala lingi ery'emikisa. Era emikisa guno eno, era eddagala lino lye baakozesanga ly'eddagala eriteekebwa mu kyogero ky'omwana omuwala ery'omukisa, oba oyo omwana anaakula nga wa mukisa. Kubanga ekyogero ky'omwana omuwala tekifaanana na kya mwana mulenzi. So bwawangibwangamu omukisa. Mbabuulira ensonga lwaki twambala obutiiti. Twambala obutiiti buno abakyala lwa nsonga nti omwana omuwala oba omwana omukyala tosaanidde kweyambulira musajja n'osigala nga bwe wazaalibwa. Ensonga eriwa, omwami yenna bw'omweyambulira n'osigala nga bwe wazaalibwa, ajja kukutunuulira yeetegereze ne gy'atalina kwetegereza. Akulabe n'amagulu agaakyama, akulabe ne bw'otalina ffiga, kwegamba yeetegereza ayitewo. Naye ate bw'oba nga mu kiwato kyo kirimu obutiiti, amaaso ebiseera ebisinga gagenda sibira ku butiiti. Atunuulire obwo, aleme kwetegereza nnyo mubiri gwo. So enkozesa y'obutiiti eno eri etya? Obutiiti buno buyamba nnyo mu ngeri y'okutandikamu omukyala oba okumunoonya nga muneezina. Okugeeza singa omukyala abeera mu tulo, omwami n'asisimuka, oba gwe omwami n'osisimuka nga mukyala we alina obutiiti mu kiwato, togenda kutambuza mukono okumunoonya, kubanga olinza okutambuza omukono n'omukwata ewantu ewali ennyonyoogeze, kale n'asisimukira mu kyekango. Bw'aba alina obutiiti mu kiwato, ojja kutambuza omukono gwo ogende obale obutiiti obwo abaami edda bwe baakolanga, oba abaami ababuuliriddwa bwe bakola. Naye kuba nti ensangi zino abaami temufunye kubuulirirwa, osobola n'okusanga omwana omuwala ng'alina obutiiti mu kiwato naye nga tomanyi gwe butiiti obwo bwaki, babukozesa ki, buyamba ki. Abaami mwefeeko, nabagamba nti bategeka emisomo, n'ogamba mukyala wo nti agende mu musomo, gwe n'osigala ewaka nga teweefuddeeko kusoma. Munnange ebintu bino eno ffenna tuyiga biyige. Nze nabagamba dda wano ku ccane yange, ky'omanyi okireeta ne tukigabana ne munno ne tweyigiriza. So gwe bw'obeera eyo n'olowooza omanyi ng'ate tomanyi, munnange tekiba kirungi. Abaami temufuddeeyo kumanya, temufuddeeyo kuyiga. Olaba waliyo n'abaami abatamanyi yadde omugaso gw'enfuli naye nga gyali eyo. Eyo topiki ndala saagala giyingizaamu, ndi ku butiiti. Omukyala wo omukwata mu kiwato n'otandika okubala obutiiti buno, kale ajja kusisimuka mpola mpola, ate agenda oluusi okusisimuka nga n'omubiri gutadde. Mumpulira? Kati olaba omukyala atalina butiiti, mbagambye nti w'onaaba omutandika mu tulo nga yeebase, ojja kuba olina kukwata buli wamu. Ndowooza mulabye enjawulo eri mu muntu alina obutiiti oba ayambadde obutiiti n'oyo atabwambadde. Ojja kuba olina kukwata wonna w'oba okutte, naye ng'ate abuyina olina w'osobola okutuukiza engalo n'obuzannyisa n'obubala mpola mpola
n'omuzuukusa mu sitayiro eyo ne musobola okwezina obulungi. Mpozi n'ekirala, obutiiti buno bunyuma okutunulako. Omuntu ng'alina obutiiti bw'ayambadde nga baabutobeka bulungi era nga buli mu kkala nnungi, anyuma okutunuulira mu kiwato kye. Abantu abamu tebanyuma nga bali bukunya bwokka, tukkirize bannange, waliwo omuntu atanyuma kutunuulira ng'ali bukunya. Naye ate waliwo omuntu ne bw'aba nga tanyuma kutunuulira ng'ali bukunya, waba ayambadde obutiiti, ebirowoozo bwe bigendagenda ku butiiti, kye kiri kye nabagambye. Kwegamba ebirowoozo ojja biteeka ku butiiti, obeere nga totunuulidde nnyo mubiri gwe kulaba bwe yakyama magulu, bwe yakola atya. Muntegedde mikwano. So obutiiti bunyumisa omukyala. Obutiiti bunyumisa ekiwato ky'omukyala, obutiiti buleetera omukyala okutunula okubeera ng'akunyumira okutunuulira, so n'ekyo nakyo kikulu. Omukyala alina okufuba nnyo oba omukyala olina okufuba nnyo. Olina okufuba nnyo okulaba ng'otereka obutiiti buno. Nabagambye nti obutiiti buno kyambalo kya mu kisenge. Si kirungi kuteeka obutiiti bwo nga woba obusanze. Ate mbadde mbasaba woba obwambuddemu, si kirungi buteeka omwami wagenda bulabirako nga tebukuli mu kiwato. Omwami wo fuba nnyo okulaba ng'obutiiti buno abulabako nga buli mu kiwato kyo. Obutiiti buno obukola otya nno? Munnange, nze kye mbagamba kiri bwe kiti. Obwambala ng'ogenda kwebaka, naye ate mbadde mbasaba obwambale ng'obuzaayo akabanga. Si kirungi kubwambala direct ng'ogenda mu buliri, kubanga ojja bwambala omwami wo bujja kunnyogoga oba bumunnyonyogere. Ndowooza bujja kuba bunnyogoga, onti we mba nkyogera ndowooza obulungi. Kugamba ate bumutame butami. So olina okufuba okulaba nga obwambala ne bubeera ku mubiri gwo ne bufuna ebbugumu, n'olyoka oyingira mu buliri nga bubugumyemukko. Tugambe obuzaayo eddakiika nga 4 okwebaka, genda oyambala obutiiti bwo bulungi. Weebake. Enkeera ku makya bugjeemu butereke mu kifo ekirungi. Osobola okubeera ne buno bu side drawer obw'omu buliri. Woba tobulina osobola n'okubeeramu akagundi k'omu buliri mu kisenge. Mw'obuteeka n'obuzinga bulungi mu kagoye n'obuteeka omwo. Tobuteeka mu kifo buli muntu anaayingira mu kisenge kyo ng'asobola okubulaba. Tugambe wabuggyemu n'obuteeka ku kadrowa nga n'omwana bw'ayingira oba omuntu yenna ng'azzeeyo mu kisenge abutuukisaako amaaso. Nabagambye nti obutiiti kyambalo kya mu kisenge ky'olina okukuuma n'obutiribiri ate era n'obwegendereza. Nabagambye abaami abasinga tebaabuulirirwa, era osobola n'osanga omwami n'agamba nti obutiiti bwa kikadde. Lwaki tabuuliriddwa? Gw'aŋŋamba nti obutiiti bwa kikadde, lwaki togamba nti n'enfuli za kikadde? Kubanga era byonna bajjajjaffe be baabitandika, be baabiyiiya. Obutiiti si bwa kikadde, naye oyo atamanyi bukozesa oba atamanyi mugaso gwabwo yabuyita obw'ekikadde. Gwe nno omwana omuwala awulira audio yange eno, nze nkugamba kimu nti ggwe olina kufuba kwefaako ggwe nga ggwe. Kale ggwe otuukirize sayidi eyiyo. Ye oba sayidi eyiye tagituukiriza y'amanyi, naye ggwe tuukiriza sayidi eyiyo gy'olina okukola. Kola ebyo by'olina okukola era obikole mu bulambulukufu bwabyo. Munnange nno kambabuulire, ensonga z'abakyala okwewunda mu kisenge oba mu buliri tezikoma wano mu Buganda. Ensangi zino waliwo abaana abawala abambala obujegere oba buceyini oba mubumanyi. Nja kufuba ndabo bansobola okubafunirako obwo buceyini. Bambala buceyini. Munnange buceyini obwo ate bo bwava sayizi eyo India. Okuva edda nedda ng'abakyala abayindi beewunda n'obwo obujegere okusikiriza omwami we mu kisenge. Kwegamba abusiba mu kiwato ne beesiba obujegere obwo ng'obutiiti. Ate era nga nkimanyi si wano wokka, kubanga oba okoze ku ka-research, researchinzeeko akatini. Nigeria babwambala, e Ghana bakozesa West Beads, naye kuba ate bo buli nsi oba buli ggwanga eyina ebyayo. Kwegamba ate bo balina engeri gye babinnyonnyolamu lwaki babwambala.
naye nga kyemulina okumanya obutiiti buno bunyuma nnyo nga muli mu kwezina oba oba oyambadde akajagera ako. Omukyala ng'alina obutiiti ng'amanyi okunyoola bulungi ekiwato, buli bw'akuzina bw'ati oba buli bw'aleeta bw'ati ayina engeri gy'akyamulamu omwami we ng'atunuulira obutiiti obwo nga bubooka, kubanga oba tokkirizibwa kukambala ne kakulipakuli kweganga buzannya. Bulina engeri nabwo gye bunyumisaamu omukwano oba gye bunyumisaamu okwezina. Kale ndowooza munzikirize enkome wano eno, kansuubire nti mutegedde omugaso gw'obutiiti. Munzikirize enkome wano, mbadde bawuliza balungi, mwebale nnyo 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 nnyo, nsiima byonna. Gw'omupya teweerabira subscribinga, ate omukadde tojjanga okwo, webale kwekuumirako. Mwebale kunjagala, mwebale kulaba videos zange, mwebale kulayikinga, mwebale commentinga. Bannange simanyi waliwo abantu bange nga bo baddayi haadi. Kuva yasanga channel eno talina video gy'asubwa. Sijja kubamenya kuba muli bangi, naye nga Omukama abampere kye musinga okwagala. Ngenda kukoma wano, mulindirire video eddako. Teweerabira subscribinga n'akadde kateeke. Yeah.